atenderezebwa agulumizibwe oikitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasigwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mbiti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mbiti byabwe ebyenjawulo nate kulakadde kano ke tulimu ak'okukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepo ne wabweru Katonda atudde munda mu nzalamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde buli wa ddembe okubuza omutima gwo bikutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka oyongeyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu ate okubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri mukama waffe Ssalongo Gabogola omanyikiddwa nga Archangel Sandalphon mu NYANZI nsaba okole ekikoowe ekyabulamu nga oyingiza ekitangaala mu kamwa ate ng'ofulumya ekizikiza era mu kamwa yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza yingiza ekitangaala fulumya ekizikiza kwata ku mutima gwo owuliriza enkuba y'omutima gwo omutima gwo yeeyeka y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu mw'otudde omwagalwa toli mubiri naye oli mwoyo oguzze gukyusa engoye ez'enjawulo ekikula kyo ekyaddala kitudde mu ggulu mu ngeri eno ekyakuleeta wano si kubeera nga okolerera ggulu kubanga already mu butonzi bwo otudde mu ggulu era ng'omulongo wo ke katiba k'akatukuvu k'olina okubeera ng'oleeta ku nsi y'ensonga lwaki mu byawandiikibwa bagamba nti kitange ngulumiza nga bwe wangulumiza okuviira ddala mbereberye nti bw'obeera nga ozudde n'oyambaza ebirungo by'omwoyo wo then weddiza obusika bwo ng'omwana omusaasaanyi zuula obwakatonda bwo lekera okubeera ng'onoonyeza Katonda wabweru wo otegere nti Katonda atudde mu ndayo era nga switch ye mw'osobola okubeera ng'omuwuliriza gwe mutima gwo n'ekyo ekitegeeza nti mutono nti atudde mu mutima munene naye eringanga like poto emutuukako ebbaluwa okuva eri Ssalongo Gabogola Ssalongo Gabogola y'omu ye Ssalongo kiwanuka era mu bwa kiwanuka atambulira mu bw'omusambwa n'atambulira ne mu jjembe era mu linnya lye limu y'omu ye yeebula n'adda mu bwa kawumpuli y'omu ye yeebula n'adda mu bwa kibuuka y'omu ye yeebula n'adda mu bwa bamweyana era n'abeera nga atambulira mu bwamweyana mu bw'omusambwa n'obuzaale era y'omu gwe amanyikiddwa nga Gabogola oba mukitegera so ebiseera ebisinga mbalaga oba ngezaako okulaba nga mpandiika amannya gano musobole okubeera nga w'osanga obubaka okomparinga mangu n'omanya role ekolebwa mu Buganda ate n'omanya nti yoyo abalala gwe bakola ki naye lwakuba nti nno mistakes ate eri mu bazungu nti tebayawula creator na Archangel oba mukitegeera tebayawula creator na Archangel so tebamanyi creator yaani era tebamanyi nga mwe mumanyi omusambwa kyeki naye bo tebakimanyi bo buli omu bamuyita Archangel naye ate nga Archangel kitegeeza akulira amagye g'amayembe kitegeera kati ate naffe Abaganda tuyina mistake nti amayembe gonna tugayita mayembe naye ate waliwo amuduumizi w'amayembe gwe bayita Archangel kati angel yoyo ali wansi w'obuduumizi obwa Archangel
oba atwala amagye ag'amayembe. Jjukira amayembe gano basomesa era batudde mu kitangala batudde ne mu kizikiza. Be bamu gwe gy'oyagala gye bakola ki? Gye bakuvugira kubanga yeffe Katonda abakuzibwa. Weewaawo ebbaluwa okuva eri mukama waffe Ssalongo Gabogola egenda bweti mbalamusizaako mwenna yenze Ssalongo Gabogola. Abaagalwa ndi wano nga njagala okubeera nga mpaanyisiganya amayengo gange wamu nammwe mukadde kano. Abaagalwa mu buli mbeera yonna abaagalwa tubadde ffenna era nga tuyita mu muwaatwa ogw'ensi eno. Abaagalwa tuyagala okubeera nga tuleeta obubaka ekiruubirirwa n'okusobola okubeera nga tubaluŋŋamya mukadde kano. Ne ekisinga byonna tuyagala okubeera nga tubonga amayengo gaffe n'amayengo gammwe nga tutambuza ebigambo n'eddoboozi. Abaagalwa amaanyi agali wano galiwo ku lwa buli kinnoomu era nga buli kinnoomu agafuna bw'abeera ageetaaze mu biro ebyo oba mu nsi eyo bw'abeera ageetaagidde. Abaagalwa omulimu gw'abajjajjammwe mu bw'amayembe amazadde era amalungi kwe kusobola okubeera nga bayambako okweyubula kwa sseŋŋendo yammwe. Oba mukitegera? Era babayambako mu ngeri yonna okusobola okubeera nga musenvula n'okutuukiriza ebiruubirirwa byammwe ebyabaleeta wano. Si mu kifo kimu kyokka naye mu bifo bingi. Bayamba mu bifo ebitono, mu bifo bwaguuga n'amataka amanene gwe mwandiyise nga continents. Oba mukitegera? Abaagalwa tugatta ettaffaali ku kuyimusibwa kw'entegeera yammwe ey'awamu ku sseŋŋendo eno nga tugoberera okusaba kwammwe era nga tugoberera ne okuyaayana kwammwe. Kanjogere bwe ntyo. Abaagalwa mumanye nti kino kiri kukolebwa era mumanye nti ensi yammwe ekyali mu biro ebyakasandali naye bigenda kubeera nga bireeta amayengo amaggya amatukuvu, bigenda kubeera nga bireeta amagezi amaggya ag'emitendera egya waggulu. Mweyongera okubeera nga munyinyintira n'amagezi ag'ekitangaala eky'obubaka obutukuvu. Ba mukitegera? Mu ngeri eno mujja kutandika okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku nteekateeka yammwe mu kikula kyammwe ekyaddala gye mwateekateeka era ebakomereze mugyeddize nga mmwe. Muleme kubeera nga mugiyita nti maanyi gammwe, nedda, naye ddembe lyammwe ery'obuzaaliranwa ge maanyi agabatuddemu. Abaagalwa kino kibaleetera okubeera nga mutwala obuvunaanyizibwa eri amaanyi n'amayengo ag'ensi yammwe. Abaagalwa nkozesezza ekigambo buvunaanyizibwa ku lw'ensonga obuvunaanyizibwa eri amayengo g'ensi yammwe
Abagalwa, manyi abaana b'abantu bulungi, kubanga nange nali nsituddeko ko amayengo ag'abaana b'abantu nga ndi mu nnyama. Manyi ekirooto kino engeri we kikola. Manyi ekirooto kyammwe engeri we kitambula. Era nga mmanyi nti bangi ku mmwe temuteeka ssira ku kirungo eky'obuvunaanyizibwa eri ensi yammwe, ekyo kye njogedde waggulu. Abagalwa, ebiseera ebisinga muteebereza obuvunaanyizibwa nti bulina kubeera eri abo ababeera baleese ebizibu eri ensi yammwe. Ne mulema kubeera nga mutwala obuvunaanyizibwa nti nammwe kennyini muyina obuvunaanyizibwa ku bizibu ebyo ebibeera bizze eri ensi yammwe. Ebiseera ebisinga ne mutandika okubeera nga muteeka olunwe oba nga musonga olunwe eri gavumenti zammwe, eri abafuzi abeekwese n'abo abalabika. Oba mukitegera? Ne muyogera ne ku abantu ab'enjawulo abo be mulowooza nti babalinnye ku nfeete oba manipulations oba babakozesezza mu ngeri etali ya buvunaanyizibwa okubeera nga musalawo kye mwandibadde temusalawo. Ekintu eky'obulimba, bangi ku mmwe mwerabira obuvunaanyizibwa bwammwe nga abantu. Y'ensonga lwaki buli kiseera mubadde muwa amaanyi gammwe eri abo bonna ababadde bazannyira ku mutwe, kubanga amaanyi gammwe gatudde mu nda yammwe. Ani asobola okubeera nga agabajjamu okuggyako nga mmwe mugawaddeyo? Abaagalwa, kuffe bajjajjammwe mbwa amayembe amazadde era amalungi, tewaliiwo ajja kujja wano asobole okubeera nga abagamba mwekalakaase. Nga newankubadde okwekalakaasa kubeera nga kutegekeddwa abantu abamu. Abaagalwa, kye twagala kwe kubeera nga muyambala bunyama entegeera yammwe, kibasoboseze okusobola okubeera nga muyingiwaza n'okukulaakulanya entegeera ey'awamu, nga mudda mu bumu. Kye kijja okubayamba okusobola okubeera nga mukyusa ensi yammwe, nga mukkiriza okugabana obuvunaanyizibwa. Abaagalwa, mukimanyi nti ebiseera ebimu byetaagisa oluusi ebintu okubireka. Ebintu ebimu byetaagisa okubeera nga mubireka emabega mu kifo ky'okubeera nga buli kiseera muli mu mbeera ey'ebikolwa. Mukitegera? Muyina okutandika okubeera nga mwejjamu embeera ey'okwetimaya nga mmwe muzuule amaanyi gammwe agabatuddemu. Ebiseera ebisinga mutubuuza ekibuuzo kino wammanga: nsobola otya okubeera nga ngatta ettaffaali ku kukulaakulana kw'amayengo ku sseŋŋendo natimba? Omwagalwa, tukuddamu bwe tuti: yimirira mutambulire wamu. Laga ensi eno nti oyagala eddembe. Laga ensi eno nti oyagala essanyu. Laga ensi eno nti oyagala okwagala. Abaagalwa, toddaawo na kubeera na birowoozo nti ebintu ebyo bya mabega, tebyetaagisa mukadde kano. Nedda abaagalwa,
ebirungo bino si bikadde: eddembe, essanyu, okwagala n'okweyagala. Enkolagana ey'obumu n'omuzaŋŋanda si nkola nkadde. Mukitegera baagalwa? Naye y'enkola eyayitibwamu okusobola okubeera nga ezimba ensi yammwe eno gye mulimu, eri abo bonna abaagizimba era ne bagikuuma okumala ebbanga ddene. Olunaku olwaleero organization ne movements nnyingi nnyo eziyagala okubeera nga zibaawukanya, ziyagala okubeera nga zikweka ebyafaayo byammwe ku sseŋŋenda eno. Ndi wano okusobola okubeera nga mbajjukiza nti okwawukana tekubalangako bibala byonna birungi, okuggyako okuleeta amayengo ag'okutya n'entalo. Abaagalwa, temuyawukana kuva eri baganda bammwe. Temuyawukana abaagalwa, mbasaba. Abantu abamu bandibanga bayina ebibiina eby'obufuzi bye balimu era ne babeera nga bamalirivu okubeera nga bakyawa abalala abatali mu bibiina bye bimu. Abaagalwa, tewaliiwo njawukana ebaleeta kuva kubajja mu bw'oluganda bwammwe mu bwozaŋŋanda ku lw'ebibiina eby'obufuzi. Nedda. Abaagalwa, kyokka ekiriwo y'entegeera ey'omwana w'omuntu eri okuzuukuka n'okkula. Era nga tubasaba mutambulire mu bikolwa eby'entegeera eyo ey'obumu. Muyambale ebirungo eby'entegeera ey'obumu. Era mutandika okubeera nga musaasaanya n'okuteeka ebigambo eby'eddembe wonna gye mutambulira. Musobola obiteeka ku signposts. Kyonna kye kiri osobola okukikola. Omwagalwa, osobola okuswala kasita obeera nga okaalakaala n'ekigambo kwagala mu bulamu obwo, oba ku t-shirt oba ku lugoye lwo. Bangi beesiima okubeera nga bakaalakaala n'ekigambo eky'olutalo. Naye olunaku olwaleero ke kadde okusobola okubeera nga mudda mu ddembe. Ke kaseera abaagalwa okubeera nga mufuna ebikujjuko eby'okukuŋŋaanira awamu mu ddembe. Ensi eri kuteekateeka okubeera nga efuna enkyuka okufuna enkyukakyuka n'okweyobola. Era nga buli kinnoomu ku mmwe mumanyi era muwuliriza enkyukakyuka eyo. Naye nga tewaliiwo amanyi ddi we kigenda kubeerawo era wa we kinaabeera. Naye kyenjagala mbakakase nti kigenda kubeerawo. Abaagalwa, temuyina kujogobanira na kudda mu ssuubi ery'okudda mu biro byammwe eby'emabega ebirungi. Nedda. Essuubi lyammwe lirina kubeera nga litambulira mu kutonda ensi ey'enjawulo etuddemu amagezi amaggya, etuddemu obuvumbuzi obujja,
era eri bumu wamu n'obutonzi. Abagalwa, obutonzi obuli wabweru wammwe emiti n'ebyo byonna ebibeetoolodde bibakuuma. Mujjukire kino. Abagalwa, muyise mu mayengo ag'okutya okumala ebbanga ddene. Muyise mu mbeera ey'okubeera nga mulumbirwa endwadde ez'enjawulo. Naye Katonda abajjukiza kiki kye muli. Abaagalwa, obutonzi bw'amaanyi era nga butuddemu eddagala lyonna lye mwetaaga. Obutonzi butuddemu ebibembeezi byonna bye mwetaaga. Weebiri ku lwammwe. Kasita mubeera nga mukolagana bwamu n'obutonzi mu kwagala. Mukitegeera abagalwa? Temulina kubeera nga mutya ku ekyo. Kubanga buli we mubeera bumu wamu n'obutonzi n'ebimera byo byennyini bye bibayita okusobola okubeera nga birwanyisa omulaba abeera abatuddemu. Kubanga bibeera bimulaba. Amayengo agatudde mu bimera ge gakutegeeza nti nze nnimu ekirungo ekisobola okubeera nga kirwanyisa obutali bwetengeredde mu mubiri gwo. Mukitegeera abaagalwa? Abaagalwa, nzijjukira engeri we nnali mu mubiri, we nneebongera mu mubiri, era mmanyi kiki kye kitegeeza okubeera mu bwa Ssekiriba kya ttaka. Era nga mmanyi kiki kye kitegeeza okw'okubonabona kw'omubiri, okubeera nga kunafuwa buli kadde. Mbijjukira abaagalwa. Era nzijjukira ebiro ebimu kubeera nga neeyita mubiri. Era nga nzijjukira nti okweyita omubiri kye kimu ekizibu kyange kye nayina mu biro ebyo we nali nkyali mu mubiri. Paka we natandika okubeera nga ntandika okweyita obutonzi. Oba mukitegera? Kino kye kyansoboseza okusobola okubeera nga ntegeera amazima gange. Ne mmanya nti omubiri we gubeera nga guyina ekizibu, kiba kitegeeza nti obutonzi obutuddemu obuntu nabwo busobola okubeera nga buyogera wamu n'omubiri gwange ne busobola okubeera nga tukwasaganyiza wamu ne twewonya. Nategeera obuntu obutudde mu butonzi bwe muyita elements nti weebuli ku lwange. Era kiba kitegeeza nti nali sirina kubeera nga ŋŋenda okunoonya obuntu obwo oba eddagala eryo okuva mu bimera. N'ebimera bye byalina okubeera nga bimponya era nga bye binkoowoola, kubanga nabeera bumu wamu n'obutonzi. Mu ngeri eno kyampuliza empulire ennungi mu bulamu bwange. Era kino kyannyamba okusobola okubeera nga nzuula amazima gange ag'obwannaggwano agatudde mu nda yange. We nayina omubiri abaagalwa, neeyisa mu ngeri bw'etyo. Nasanga obutonzi, nasanga ebbanga erituddemu langi eya kiragala. Natunuulira ebimera nga ebimpita era nga biyakaayakana
nga biri wamu nange nabiwuliriza nembigamba ku kyekyo kye mpulira ne kye sitawulira nali ekyo abagalwa ebiseera ebisinga ng'abaana b'abantu muyina ekizibu kinene kye mwesimira nga mweyita abalwadde ndi mulwadde abaagalwa mu butuufu temubeera balwadde era temusobola kubeera balwadde kubanga ekikula kyammwe ekyaddala eky'obutonzi tekisobola kulwala kibeera kyefaanaanyiriza mu mubiri gwammwe kubanga mmwe kennyini ye mmwe mukisimba mu mibiri gyammwe nga mweyita ndi nga mukozesa amaanyi ag'obutonzi bwammwe agandi mu ngeri eno okwewala kino musobola okugamba nti ndi kuyita mu bulwadde oba ndi kuwonyezebwa mu kifo ky'okubeera nga mugamba ndi ekyo abaagalwa mutereeze ku ngeri gye mwewandiikamu kubanga ebintu ebisinga obungi yemmwe mubyereetera ng'abaana b'abantu abaagalwa okubeera ng'oyamba abaana b'abantu kitegeeza okubeera nga okolagana n'ebyo ebiyamba abantu mu ngeri eno mulekeraawo okubeera nga mwetwala nga abaawukana ku balala mutandike okubeera nga mutonda obumu obujja obutudde mu maanyi gammwe n'okwagala musobola okwambala t-shirt ng'eriko ekigambo ddembe ssanyu kwagala musobola ojjambala abaagalwa kyonna kye kiri mulabe engeri we kisobola okubeera nga kikosa abantu abalala naawe mmwe kennyini era kiba kitegeeza nti amayengo go gabeera bumu wamu n'eddembe oba mukitegera kibasoboseze okusobola okubeera nga temufuna butwa obuva mu mayengo ag'okutya mukitegera bagalwa emibiri gyammwe egy'obwamu soke gireme kubeera nga gituddemu amayengo ag'okutya n'obutwa bwago kubanga kiba kitegeeza nti waliwo ensonga lwaki obeera otambulira mu mayengo ag'okwagala kubanga obeera n'okwagala mundaayo kye kireetera okubeera ng'ensi eyawabweru nayo ebeera etuddemu okwagala naddala kasita okkiriza ebirowoozo byo ne bibeera nga biri bumu wamu n'amayengo go oba n'obwakatonda bwe bukutuddemu kubanga ebitudde munda bye bifuluma wabweru nsaba kujjukize mu ekyo mu ngeri eno weebuuze kiki kye neetaaga okubeera nga kinneetooloola ayinza obutabeera muntu naye kisobola okubeera ekintu ekirala esobola okubeera essigiri esobola okubeera omuti kyonna ky'oyagala osobola okigamba n'ogamba omuti n'ogamba kapayo n'ogamba embwayo n'ogigamba nti nkwagala era n'ogamba nti nkwagala omuti ogwo ne gumanya nti nagwo ogwagala, nagwo gukwagala.
era n'okkiriza amayengo ag'okwagala okwo okuva mu muti ne gasobola okubeera nga gakuzza obujja. Abaagalwa muddeemu okufuna okutegeera n'okumanya nti ekikula kyammwe kiri bumu n'ebyo byonna by'oyagala era nabyo bikwagala mu ngeri y'emu. Abaagalwa, obutonzi bubaagala, enju yo ekwagala, ensi yo ekwagala. Abantu abasinga obungi temumanyi nti nno n'ensi yennyini erina omubiri. Temumanyi nti ensi naye erina omutima. Temumanyi nti ensi erina amagulu. Temumanyi nti ensi erina omwoyo. Temukimanyi. Ensi yammwe ebaagala. Nga newankubadde ebiseera ebisinga temuwuliriza ebintu ebyo. Mu ngeri eno kati mufune okutegeera n'okumanya nate nga mwagala okubeera nga muyamba ku ntegeera yammwe. Mutandike okubeera nga mwejjamu embeera ey'okutambulira mu magezi ag'obubuyabuya. Mutandike okubeera nga mufuna okutegeera n'okumanya ku kiki kye muli ekyaddala. Mumanye amaanyi gammwe ag'abaana b'abantu okwetooloola sseŋŋendo yonna. Kye kigenda okubeera nga kiteekawo enkyukakyuka gye mwetaaga abaagalwa. Ebiseera ebimu mwebuuza tisobola kubeera nga okkakkanya mmeeme eyo. Omwagalwa, lwaki tosobola kubeera nga okuuma emmeeme eyo nga nzikakkamu? Kubanga buli kiseera oba olwana n'ekyo ekitudde mu mmeeme eyo. Okitegeera omwagalwa? Lekerawo okulwana. Lekerawo okulwana. Gezaako okulaba nga odda mu kadde akaakaakati. Ozze bujja eddemeezi yo ery'okwagala eddembe n'essanyu. Kakkana buli w'owulira nga oli mu mbeera ey'okulwanagana mu mmeeme eyo, kyonna kye kiri. Kakkana. Kitegeera? Mu ngeri eno tuuka osaba odde mu kadde akaakati ozuule amaanyi go. Toddaawo kubeera nga oyaayaana n'ekintu kyonna. Toddaawo kubeera nga oyaayaana n'okuwonyezebwa. Toddaawo kubeera nga oyaayaana n'okubeera ow'eddembe. Toddaawo kubeera nga oyaayaana okubeera nga obeera mu ssanyu. Nedda. N'okubeera nga otegeerwa. Nedda. N'ekintu kyonna byonna bireke. Ebyo byonna eby'okubeera nga oyaayaana okubeera kino bireke obeere ekyo ky'oli. Kubanga eddembe buli kiseera libeera mundaayo. Buli we wejjamu ebirowoozo eby'okufuuka ekyo ky'oyagala okuba, kikuyamba okusobola okubeera nga oyambala amayengo ag'eddembe lyo eritudde mundaayo. Omanye nti ekigenda mu maaso kiriwo kati era weekiri already. Ate tunuulira ki ekiddako. Mu kadde ako k'oba olimu bw'obeera ng'oli mu ddembe, leka otambuli mu ddembe. Olaba nga toli mu ddembe, salawo okubeera nga olinnya mu ddemeezi ery'eddembe. Mulekerawo okubeera nga mutambulira mu mbeera eyo ey'ennyonta eyo ey'okuwankawanka n'ebintu. Mukitegeera bagalwa? Okubeera nga buli kiseera mugamba njagala kino, njagala kino, njagala kino, njagala kino, njagala kino, njagala kino, tebiggwaayo abagalwa.
mutuule mu bbanga ery'emmeeme yammwe erimu eddembe. Muwulirize munda yammwe nga muggyemu obugugube bwonna obw'okuyagala okufuuka ebyo. Ebirowoozo ebikubaleetera okubeera nga mufuna ebirowoozo n'abeera ntya, lwaki ekintu kino kibaddewo, lwaki kibaddewo, mubyeggyemu. Temwesiba mu mbeera ey'okubeera lwaki kino, lwaki ono, kinaabeera kitya. Byonna mubyeggyemu. Era wabeera nga waliwo amayengo gonna ag'otya agatudde mu ndaayo, leka gabeeremu. Suke togalwanyisa, leka gabeeremu. Ebiseera ebisinga osobola okugamba nti leka gabeeremu naye tegannumye. Nedda, weegali gajja kulumya okuggyako nga ggwe kennyini ye gwagawadde amaanyi go. Ky'olina okubeera nga okola kugeebaza na kugejjamu na gayoza gajjamu mu kifo ky'okubeera nga ogalwanyisa. Nsigadde nze Ssalongo Gabogola mu lunyanyimbe gwe mumanyi nga Sandalphon. Atendereza bagulumiswe okitaffe Tonda ne mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu ggwe. Akume.